They don't really think that Abayizi babiri abasoma amateeka ku University ya Uganda Christian University Mukono bali mu kutunkana baddukanya University eyo mu kkooti enkulu ejjinja oluvannyuma lw'okubagulako omusango nga bavunaana okubagoba mu University mu bukyamu. Ffe abataamanya na ku keediimo kano, ffe abataali mu keediimo twayitibwa era twagobwa. Nze nagobwa nga siweerebbwa misango ginvunaanwa, nagobwa nga sikkiriza kulabika na looya yenna oba omuntu yenna eyandibadde ampuliriza. Bwe nali mu kakiiko kano najjibwako essimu ndeke ku likodinga byali bigenda mu maaso. Abayizi bano okuli Yasin Ssentumbo yasoma amateeka nga ali mwaka gw'ogwokusatu ne Simon Semuwemba naye nga asoma amateeka ali mwaka ogwokuna beba ku University of Christ mu Mbuga. Mu musango guno University ya UCU yakozesa bapulida ba AFP Mpanga and Company Advocates so nga abayizi bayise mupulida waabwe ayiza akakimeze Semakadde owa Center for Legal Aid nga basaayo okwemulugunya kwabwe mu kkooti ku neeyisa sako n'empisa ez'abaddukanya University ya UCU. Yeffe tuli beeteefuteefu okuwalabanya University eno okutuusa ng'omusango gwaffe guwuliddwa. Omusango guno guwulirwa omulamuzi wa kkooti enkulu ejjinja Eva Luswata ngo naaze ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja okuwa ensala ye era n'alagira abapulida ba University okweyanjula amangu mu kkooti. Omulamuzi ow'ekitiibwa Eva Luswata alagidde ne bapulida ba University okulabikako olunaku olwo kuba kizuuliddwa nti babadde beebulankanya buli ssaawa batuma babaka era abalagidde nti ku lunaku olwo nga 5 wakuwa ensala ye mu musango gwaffe. A trial date has been set and then will be heard. We submit and we show the wrongfulness of the university's decision that wrote at Uganda Christian University. Ssentumbo ne bogeddeko n'omusasi waffe ku kkooti nga yeemulugunya ku bbaluwa yaveewo omumyuka wa Chancellor wa University ya UCU Reverend Canon Dr. John Ssenyonyi ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna omwaka guno eyabagoba. Ate tusaba ne Church of Uganda eveeyo ekwate ku University eno empisa gyeyisaamu abazadde n'abayizi okugoba abaana nga tebeebuuzizza okugoba abaana mu ngeri ebaswaza obuswaza. Abayizi ba UCU babadde bakyawalabanya abakulira University mu kkooti ate bayizi bannaabwe aba Sparkles Institute abasobe mu 15 ne batikkirwa amasomo ag'enjawulo ng'omukolo guwadde mu kibangizi kya bannamakolero e Lugogo. Omuganya omukulu abadde omumyuka wa sipiika wa Paalamenti Jacob Olanya muno abudde ku nkulaakulana y'abantu n'akubiriza batikkiddwa obutawalira na bintu binene. Nothing starts big. If it starts big, the foundation is weak. It will collapse. Nothing is big all of a sudden. Ate Domina Mulungi Masolo nga yakulira ettendekero eryo ayogedde ku bukugu bakozesa okusomesa abayizi nga babawa ebyo ebinaabayamba mu biseera eby'omu maaso. Bwabo batolina mpisa za kwagala kufuuka kya mugaso tetugenderera nsimbi tukujjamu kyobola nga abaffe bagenda okufuluma nga olwedde balina emirimu. Donald Kiria ne Dennis Kambogu be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.